Ebya Bobi Wine byononese, ebya Bobi Wine bikaaye. Amanya eddoboozi mpitibwa Frank Lwen wano ku Uganda mpya. Mwebaye ku subscribinga, nyongera okwebaza nammwe apya batoyongako buli kadde mu subscribing ate bw'omala subscribinga okirikinge wansi wabeerawo akadde okusobola okumanya amawulire amapya agabagazze. Ebya Bobi Wine byononese era nga ebya Bobi Wine byongeredde ddala okwonooneka. Mbasaba muwulirize bulungi temuvaako ensonga tugenda zitwala mpola. Mbannyonnyole lwaki ebya Bobi Wine bikaaye. Mujjukira Bobi Wine 2017 bwe yajja ne yeesimbawo ku bwa MP era n'abulya mu kiseera kye kimu n'asawo n'agamba nti agenda kwesimba ku bwa pulezidenti era n'aggulawo ekibiina ekiyitibwa ekya People Power era nga essaawa zino kirina achievement nnyingi. Wabula Bobi Wine yatandika n'abayimbi abamu oba yatandika n'abantu ab'enjawulo ab'ebitiibwa ebinene, yatandika n'abantu baali bangi naye nga kati essaawa zino bw'otunuulira abantu be yatandika nabo takyabayina abasinga. Abantu abasinga bonna batandise okwetoolako, abasinga bonna beetodde ku kibiina tebakyaliko. Bw'otunuulira Bobi Wine yatandika ne full figure, essaawa zino full figure akyaliwo full figure, essaawa zino yavaawo ne tulaba nti yabeerako ne Eddie Kenzo era Eddie Kenzo naye kyekimu naye n'akola kyekimu naye n'avaawo. Kati tubadde tuli wano tugenza okulaba ne Ronald Mayinja naye yennyini naye yakivuddeko ekibiina naye n'akita. Mujjukira yali yeegasse kuba FDC wabula nabo ebintu ne byonoonekera awo okukakana nga beevuddeko. Kati essaawa zino abantu abasinga bagenda beetoolako. Hassan Ndugga yali wa kibiina kye oba naye yali wa People Power naye essaawa zino naye yakivuddeko ate nga buli amuvaako agenda ayogera ebigambo bingi. Ffe nga ffe abantu abamu ku abazze tulaba ku ekyo ekijja kibaawo oba ekibaddewo twebuuza ki nti Bobi Wine ekibiina kye kigenda gendera ddala maaso oba tekigenda gendera maaso, kubanga abantu abasinga batandise okuggwamu amaanyi olw'okubanga abantu abasinga be batandika nabo abali babawa amaanyi essaawa zino tebakyaliwo, bagenze tebakyabeerawo. So kati ekyo kyennyanyumizza abantu abasinga beebuuza ekibiina kya People Power kinaagendera ddala maaso oba kigenda kukomaawo oba babadde bamala biseera byabwe. Bobi Wine ebintu tulabira ddala nga ebintu bitandise okwonooneka, pulaani ze zonna zitandise okugwa obutaka lwa nsonga abantu omuntu bw'oba watandika ekintu n'abantu abalala ate ne batandika okuvaako nga mwenna mwayina ekirooto kye kimu. So ekyo kitegeeza nti ebintu tebigenda kuyitamu nga waabyagala lwa nsonga abantu be yatandika nabo bamuvuddeko. Simanyi bweki agenda kikola atya naye nga ffe tulinze kulaba 2021 lwa nsonga bino ebintu si bya kusaaga, bino ebintu bya serious. Tulaba Bobi Wine ayina abawagizi bangi era nga ayina abantu abamukkiririzaamu bangi nnyo naye twebuuza ekitwala bano babadde ku lusegere, babadde ng'akola nabo ku campaign, babadde abeera nga mu press conference ezimu. Kiki ekibatwala? Ssente ze zibatwala mululu ki? Ki kye baagala ssente, kibakolerera ssente oba baagala Bobi Wine abeerewo ye nga ye? Nsigadde mpitibwa Frank Lwen wano ku Uganda mpya. Mu subscribing ate bwe mu subscribinga okirikinge wansi wabeerawo akadde. I love you.